basi wakunjagala zitakomwa mulimu n'abaatoloka omuzimu ku buli muntu ng'aba yaziikibwa tonyumya mbu yazuukira emmandwa zidikiteeta bw'osobya emmandwa ne bw'oba ofa otya tezikusonyiwa omuntu asinza emmandwa n'ogivunnamira neekugamba nti leeta ente nkuwa obugagga kitegeeza ovunnamidde Pumita Ogubozi Sunday Special Edition ye program nesimye nnyo okubanga ndi makati ga mikwano gyange ebiri wabula ate nesimye nnyo okubanga ndi makati g'abavubuka abato abajjula amagezi n'okumanya nsaba mwoyo mutukuvu buli kadda nnuŋŋamye bwe mbanga mbahandolinga njiro ddala ekyo kituufu kye bali era n'amagezi gaabwe nga kugamba obanga kole nga executing kugamba nga jireyo ddala gasobole okugatta ku nsi yange ngoleke mu mbeera y'okugatta ku nsi yange era gasobole okugasisa ddala gwe munanga atugoberera nze nkiddamu Yesu ye Mukama nga mpita mwoyo mutukuvu annuŋŋamya ntunula gy'ali nankasuka eri kitange simanyi gwe kyokkiririzaamu ne waggulu wa byonna era kyensinga okumanya kiri kimwana wa Katonda nti yatonda famire nnene nnyo bwe yajawula yawulamu kyamufuula obw'enkizo bwe yawula mu makubo ge tulina okuyitamu mumusinza wabula ate gamaliza gatuzza gy'ali wattendo ekitenkani gatwagala nnyo atujja ewabi yatutadde wano era yagenda otujjawo atuteeke naawe wetwegomba amanya mitani kula bongo ba Rimasam ko MR live kwendi mwana wa Katonda wasiibye otya wasize otya nze nasiibye bulungi era nsubira okusula obulungi kubanga akyakuuma era Katonda wange mulamu gye baleko sebo kale sebo nawe gye baleko sebo obulamu twebaza Mukama akola ebikulu namugereka Lugaba Ddunda yakeera ku makya n'atuwa obulamu bwe tulina ateesa obeewo alina switch y'obulamu bwo tumugulumiza tumusinza teri kisinga ekyo omuntu ayinza okubuuza nti obulamu buli butya tulimba nnyo nti bulungi naye nga obulamu bwaffe abasinga tebuba bulungi oba tolina nsonga lwaki osinza Mukama obulamu tebuba bulungi naye ate woba olina ensonga lwaki osinza Mukama obulamu buba bulungi ensonga esookera ddala kwe kuba n'ekirabo ky'obulamu kikumala okuba nga osinza Mukama eyateesa kisa kye Ivan Mbeewo nkole byenkola ne mu pulaaniza munnange mbeemu nti ngontunuzaamu akazindala olunaku olwaleero okwekuuma obulungi n'okwekwata obulungi kyattendo gy'oli era kunze nkikuligiddeko nnyo oli presidential candidate 2026-2031 I'm a presidential candidate of Uganda era tubadde nga tujja naawe wadde ngamba tunayitawa ne ngamba waayi Katonda kaluŋŋamye ne Mukama mulungi bintu bingi nnyo by'osobola okwebaliza Mukama nkuwulidde nga wa intro ekisookera ddala bwe bulamu ng'otunuulidde engalo 10 zonna kweziri obugere 10 enjala mweziri amaaso galina kawuka kaguddemu ne katereera mwana wattu ng'olaba n'enswera ebuuka mu bbanga okyebaliza Mukama tunuulira ggwe ebinyonyi bigera ku makya ne bimusinza ekyo kyebaliza Mukama olina amagulu otambula owuuba emikono okyebaliza Mukama olina kala ya black skin yo ya black okyebaliza Mukama olina enviiri mulimu abalwana enviiri zikula ezigaana okyebaliza Mukama waliwo abali eyo nga balwana kufuna like hair in the armpits munkwawa ebyenkwawa ne batabifuna kyokka tegwe birina waliwo omuntu ng'alwana nnyo okuwunya kamwa nkiddamu omuntu atawunya kamwa aba mufu taba nnomo Katonda yateekawo nti muntu waalya alina okugerekekako emmere yasuzeemu mu kamwa kitegeeza wotagigereka oba ofudde oba tokyalina mukka kyokka ono alwana nnyo yakeere ku makya ng'akamwa kawunya kitegeeza mulamu jogedde bulungi omuntu awunya akamwa kitegeeza yasuze emmere agiridde n'akeera nga mulamu kyokka ate waba tasobola kuwunya kamwa kitegeeza batakyalina mukka mulimu alwana nnyo afune kuminyira kitegeeza obulamu bwe butambula
waliwo West efuluma mulimu alwana atuyane nino omusajja gwe bakobako olwali bangamba jingi utatuyana ngamba omusajja abeera wati anyway lwali kabadde nkayisaawo buyisa lwali oba totuyana obaako n'ekizibu era kikutwala mu ddwaliro n'obuuza abasawo why can't I sweat ne bakuwa eddagala erikutuyanya oba ne bakugamba nti genda webikkeko mu bbaafu oba ogende mu sauna okole ki ebyo nabo byogedde kindaze woogwa wadde nga sijja kirambirira batugoberera ndi musajja mulokole sikyegaana tekikuswaza aseswa yesu wange oyo tankwatibwangako nsonyi namukkiriza 2:10 simba wakati jebaleko sebo kale sebo obulamu bwa ghetto amanya nze Dimaliza Angelo pala n'obwavu n'abatanjagaliza akomyawo mbadde manyi okyalina amanya gaweddeyo okkiriza mu ddiini kisewo bandiyagati kuba kati saidi eno anti kakati nze nzikiririza mu Katonda mpulidde bulungi eyantonda eyampa omukka guno neneeyambisa emisambwa gye yatonda okusobola okutuusayo ekigambo kyange. Waliwo akantu akagamba temandwa tezisonyiwa simba wakati omugulembeze wanjiso emandwa zidikiteta bosobye emandwa ne boba ofootya tezikusonyiwa Katondawo soka webuze emandwa yavaawa mpulira bibyo kiri mu kitabo kitukuvu mu Yuda mu Yuda Jude kitabo kidirira kubikkulirwa kitabo kidirira ekisembayo mu Bible Bible erikiriya nnyo nti abo batasobola kuuma bifo byabwe basibwa ku njagala ezitakomwa mulimu n'abaatoloka abo sitaani bejja nabo ku nsi kitegeeza nti waliwo eyabatonda kati yabatonda ate ne bajeema abatalina mibiri giringa gyaffe balina gye babeera kati baba bali ku nsi kuno kitegeeza siko balina okukola ki buli omu Katonda alina kyeyamutonderamu ewakaawe bamalayika Mukama yabatonda nga balina kubawa mu ggulu so nga ate gyemyoyo egituweereza otegedde naye omwoyo ogwo gulina gye gukola ki malayika ali meant kutumwa he's a messenger tetumusinza you don't have to worship an angel bagamba nti balina kuba bakozi bammwe you get you are his can say his I don't know if they are men or female but balina kuba omuntu gwegamba nti jangu onkuume abamuweerezaawo nsaba ondeetere ku kino katudde mu Luganda olutuufu abamuki kati ate wobanga omuntu akuweereza ate omusinza kitegeeza nti ate yafuusaani bosuwo just njagala nnyo sagala nnyo kuba mu interview nga tusikanga n'omugwe njagala nnyo okunnyonnyola akuweereza kitegeeza nti wotandika omuvunnamira gwatandisa omuweereza kyotegeeza emandwa zino ezimu zimalayika nti kati omuntu asinza emandwa n'ogivunnamira nekugamba nti leeta ente nkuwa obugagga kitegeeza ovunnamidde ovunnamidde omudduwo thank you era wakugamba nti njagala oleete kino nkuwe kino era okireeta weegayirira kibeewo ebyo mbirabyekoko nina mukwano gwange ali wali eri nga mu junction ya Kalenda omwaka gwali guggwako nga buli mwaka badde awaayo omuntu nga buli mwaka badde awaayo omuntu kakati ku luno omwaka gwatuuka nga alina kuwaayo mukwano gwe kati ndooza ne mukwano gwe n'asangibwa oba naye ng'aliko bampewo ne bikwatagana netandika n'okwogera byonna nti ono aleme tetujja mmukkiriza omwaka guno nga gutandika guno olaba wano mu junction ya Kalenda waliwo ekikubo kino ekikubo ekijoyiningamu wali oviremu ku poliisi ono n'alema n'agamba tetujja kumuwaayo n'ayogera beyatta musajja amala n'asenkukanawo n'agenda tetumanyi gye yadda yalina edduuka nga ddene nnyo
kakati buli mwaka yasaddaka buli ate nga yali mugagga nnyo kikyenkulaga you don't have to bow down before a spirit. Spirits are there to serve you. Kirala omuntu avunnamira emmandu oba omuzimu aba akola nsobi. Osegedde oli omuntu aba yawummula. Osegedde aba yavaawo n'agenda yamanyi byalimu ne Mukama Katonda yasinkana oba magombe oba ali mu kifuba kyajjaffe Ibrahim simanyi oba ndikiriya nnyo kati ku lwaki Mukama abajeema yabasibira mu njegere zitakoma. Kitegeeza waliwo ensonga waliwo embadde nkujjira nti buli omu ayina amaka ge g'abeeramu nti ku Jupiter waliwo ebibiriyo naye tugenda bisanga mu earth. Ku Mars waliyo ebiriyo waliyo ebitundu ebiriyo togenda bisanga mu Mars oba ku earth. Kyokka ate ne mu heaven waliyo ebiriyo byotagenda sanga ku earth. Naye ng'ate ku earth ebiri mu heaven buli wamu bikutuukawo oba otegedde but they just bring. Mu Daniel Mukama yabuuza bamalayika oyo nga yasabadde ebintu bye nembiweereza temubimuwanga nti waliwo abakutte wano be bali bebogerako mu Befeso nti temulwanagana bamusaayo baabo omubiri wabula emyoyo gifugira mu bwengula. Nakayima Lubowa Kibuuka n'abalala ebyojawumula girina okusaavinga kakati gyotalina nakuvunna. Omanyi lwaki tetuyina bitabo ffe abasamize? Tukkiriza nti Katonda yatuwa magazi nnyo wabula gwe enkozesa gy'ogakozesaamu wosobola okugezaako muzuula. Tulekerawo okutambulira ku bitabo oba bye twasanga kubanga bye twasanga twabisanga ng'abantu be babireetawo nga nabo ndowooza yaabwe. Yensonga lwaki ffe tetukkiriza ewaffe mu busamize nti waliwo omuntu asobola okujja n'akugamba nti kino kye nawandiika ky'olina okutambulirako. Olina okugwa kennyini okutuula wansi n'ozuula. Olwo nno ntandise. Kakati teri yakkiririza muzimu. Ekyo kyengendo sooka obbabuusa lwakuba nti mubigatta. Omusambwa n'emizimu bya njawulo. Emizimu be bantu abaafa tewali abakkiririzaamu era teri yali afukamidde ng'asaaba yafa. Okuleka ate mbiraba mu ddiini nga bali kufaaza ng'obya oba n'abo abagamba nti Yesu yafa era bwe baba bamusinza ng'ate bakimanyi tannaba kudda awo simanyi oba bo nabo bali mu abo. Omuzimu ku buli muntu ng'aba yaziikibwa tonyumya mbu yazuukira wabula omubiri kasa guba nga gwayingira ettaka oyo yafunako ku muzimu ne gubeerawo. Bw'oba wali ogufukaamiridde awo naawe oli awo kubasinza bafaaza ng'obya kubasinza abafu. Ffe ate ne waffe mu busamize tekiriiyo tetusinza bafu. Simba wakati Kibuuka Omumbaale Lubowa n'abalala tebaaliko bantu. Ago mannya tugatuuma butuumi misambwa bika bya misambwa. Naye abo kati Kibuuka Omumbaale gwe boogerako nti ye yali kabaka nga bwe bakyogera. Naye Kibuuka Omumbaale teri yali amusinzizza. Okusinza kwa njawulo n'okutuma. Genda oŋŋambire gundi mba nkusinziza. Okusinza nti njagala obulamu era okusinza nti gwe njagala nga okitegedde. Kati ffe waffe mu busamize tukkiriza mu Katonda oli yennyini yatonda ensi n'eggulu. Owulya bulungi? Naye najja abeera nti yakola emyoyo, yakola ensi y'omubiri n'ey'emyoyo. Gwe nga bw'oba oli ku nsi ey'omubiri waliyo abali mu myoyo naye nga abali mu myoyo tebalabika era nabo tebamulaba kubanga ye maanyi ga njawulo ye si mwoyo. Ng'eddiini mwate bwe zoogera zo zigamba Katonda mwoyo mwerere talina mubiri. Ffe tugamba Katonda maanyi ag'enjawulo agaga otasobola na kunnyonnyola
era nga tolina na magezi gasobola gategeera wabula ng'oyina laba malabe ate ye agateeka gwe woolabanga ekintu ekitono naye nga weegali mangi kakati ffe tusinza emisambwa nti olw'okuba nti gitusingako okumanya kubanga gwe oyina byolaba manya oyina byotasobola kulaba nga gyo gisobola obbiraba gikulengera mu maaso gy'olaga nga tonnaba kumanya ekintu ekisobola okubeerawo ne kimanya pulaani yo nga tonnaba kwogera kiba kikusingako okutegeera. Simba Waka omukulembeze wanjise presidential candidate n'omwaka ngwogere oba 2026 kakati Yesu yafa nazuukira era omukulu dimiza mu luzungu dimaliza mu Luganda dimiza mu luzungu agambye bw'aba yayingirako ettaka kyemusinza mwegasse kakati basinza ddala emizimu era kiswaza nnyo ekiriwo kiribwa ekiti abasajja b'ennono balina ebitabo bye basomamu mukama mulungi nti nyinza okuba n'emirembe gye ndabyeko omukulu yaliwo nayinza okuba yetabitegeera bulungi nabako ku musajja gwe baali bayita Ben Gulu walabako namulabako Ben Gulu namulabika waala wali kataka sigwadda nnyo Ben Gulu namulaba mu 2021 era yafa 2040 no teyafa 2040 yafa 2056 basooka batuuzeeko mama fiina era omukulu kyayogera ndabyeko ku mukulu gwe bayita Lukanga advisor w'abasamize Lukanga nno gwenjogerako maama wange Harriet Musoke Najjuuko yamuzaala otegedde twawukanya aba jajja mu maama jajja azaala maama naye twawukanya nzikiriza nti yalina byakkirizamu nange nabye nkola ki gyenzikiriza kati ndabyeko ku basajja abo nga bonna balina ebitabo era babisoma njagadde okutereeza ku muganda wange nti abasamize abo balina ebiki era mbimanyi Ben Gulu bakola ekitabo kyabwe kyo kimu basoma balina n'ekitabo ky'ennyimba era walaba ku kufa kwa Baby Day omugenzi awo Mulemirembe bamenya omusaala bujjukira bulungi balina n'ekitabo kijjukira kye baali bakutte yaabwe ndowooza wakiraba ekyo tekyali kitabo kyali kitabo sibogule kakati kiba kitabo bwe kiba ng'ensi yonna ekimanyi ng'ebyammwe kye bayita ekitabo bino byoba weewandiikidde oyinza okujja ng'owandiise ebibyo n'obiraga abantu n'obiraga abantu naye bw'ogenda mu stationary oyinza okisangayo omukulu essimu eno bagiyita batya simu kino kyenkutte bwe kiba nga bakikyajinga nga kiba kisindikako message nga nze akikoze nga kyefaananyiriza essimu baba bagiyita batya yakoze essimu mbuza metanikira bongo yakoze essimu kakati baba nga bagamba yakoze essimu omwana mbadde mulaba leero yakoze bali mu nani wewacca ali mu Eastern banne bavuga amagaali yakwata emipiira gy'obugaali n'agatagata nakwata baatule ne buyinjini bwa pikipiki n'akola emmotoka naye ng'emipiira gyabuki gyabu pikipiki buno obutono naye nga butukutuku naye nga kuliko bupiira buno bw'obugaali bucyenja naye nga kuliko ekisiba n'omuliro nga kuliko ne steering ekintu nga kifaananyiriza emmotoka nga kirina steering kirina omuliro ne buleeki kirina battery baba bakiyita batya ssebo n'emipiira ena bakubuuza se anti ekintu kyagerezaako tekina we kifaanaganira nakiri lwa nsonga kino kyagerezaako kitongole era kiri ekitabo kiriwo kiribwa ekiti ekintu kyonna nga bakiwandiise kale ekintu kyonna nga bakiwandiise tekivaayo gye kitandikidde kiba kitabo kyova olaba osobola okuwandiika akatabo ko ekagenda ne mu America si bwe kiri bagamba nti the founder of this book is based in Uganda kati obadde olina kyombuuza kankitereeza bulungi ogambe Yesu yafa n'azuukira muzimu gwennyini mu Luganda guba muzimu mu Luganda buli omu alina engeri Katonda tumuyita Katonda abanyankole bamuyita Luhanga abanyarwanda bamuyita Imana okitegedde kati oyinza okusanga ng'omuzimu oli aguyita muzimu mu Luganda
abamu baguyita mwoyo sorry ng'ate ojasanga omuzungu aguyita spirit okufa kwa Yesu kwali mu nteeka. Bayibuli eyogera mu ntandikwa nti n'abetenta omusota n'alinnya ku mutwe gw'omusota n'ekisinziro kye anabetenta zonna ebinyiriri ezo zaali zireflectinga ku Yesu. Era nina okukkiriza nti abantu bonna abaawummula mu biro ebyo bazuukira, kubanga Bayibuli nawe eyogerera nenengera abantu nga bazuukira nga batambulira ku nguudo za Yerusalemu omujja. Otegedde nguudo za zaabu. Yesu buli yali wansi. Nina n'okukkiriza omanyi kwati nti ne Yuda waaba yafa owulira nga Yesu tannaba kufa Yuda ali mu ggulu eyali amu Yesu oluki. Nina n'okukkiriza nti omusajja ono eyagamba Yesu nti oli mu byogera byonna ku musalaba waaba yafa nga Yesu tannafa yazuukira kuba yali wansi yali mu magombe eyo yavaayo nani Yesu bwe yafa ya mission ye yagenda kujjayo yanunula buli muntu. Thank you so much. Yali asobola yagenda yawangula Sitaani ku nsi nakkirya ne wansi n'amuwangula okumulaga nti bali bonna bakoze eki. Kakati muganda wange nina kye mbadde njagala omutangazaamu. Nagendako ewa jjajja wange Lukanga ng'agamba nti ababeera waliwo baba tabajjwa mukulu baba bajjwa ababeerawo nga bayituludde kusaba bakongozi nga bagamba nti genda osabe jjajja kibuuka omumbale era kyanaakutuma kyoba okola ki. Era nga bagamba jjajja kiwanuka balina kiwanuka kibuuka omumbale eddungu waliwo ne bamweyana. Era muganda wange oyo alabika abeera nnyo ku studios. Owulira studio ezimu balina bakuma omuliro kyemmanyi obadde mu music naawe obimanyi ne bakoowola bamweyana oyo era nga bamusaba agwo tokikolangako naye obirabyeko mu ndongo bimanyi tetuli mu ggulu tuli ku nsi bamukoowola abayambi ba client bakole ki bajje abayimbi abasinga babikola ne ku Jinja Kaloli babikola nnyo abayimbi bambi si banenya mbuza lwaki abamu babula olw'okubulwa okutegeera kubanga ensonga eri emu lwaki nsinza ono gwe baatonda ne sitagenda eddala kwoli ya mutonda mechanic otendese mutabani wono yani David otendese David nkulabye namulaba nga ajjaka omujja ku luguudo omulabiridde otegedde bana bangi benda byengo olabiridde obanda batandise nale gwe nalabye oli omuvubuka yavuddemu nga alina omubiri ddala kati obatendese okuva wansi owulira kakati ate nanga zze ewuwo nga nva ku luguudo ate mpite mwoli ng'ate gwanzijeeyo mba nina kutuukirira ggwe timunaye papa mbadde nsaba nange njege ku kamera otegedde kati eriyo oli kati naawe genda kweri nti papa nsaba onjigirize ng'oliwo omukola ki simba wakati nyinza okuba nti bwe nayigiriza abantu bano namuwa department eyiye kati weebale nnyo ekitali eno ono abamuweerezaawo otegedde emyoyo abantu gye basinza bakola nsobi bakolera ddala nsobi simba wakati Yesu omukulu Dimaliza yagambye nti muzimu nammwe okay kakati omukulu yayogedde ne ku Sitaani taliyo banaye Katonda gwe tusinza Katonda eyatutonda n'ateekawo ensi eno tulekerawo omuzannyirako n'okumutoniya. Katonda tewaliwo gwa kompitinga naye mu nsi eno. Katonda tumunafuya nnyo nti ye bw'amala okuteekawo ensi eno n'atamanya nti gwagenda okutonda omulala agenda muyeekera. Tuba tulaze nti Katonda talengerera wala kuba kumunafuya. Katonda bw'ateekawo ensi eno tasaagibwako, tamanyirwa. Ffe abantu talina kyatwagaza, yateekawo decoration mu nsi. Ye yakola nsi ye kunyumirwa. Kyayagala kyekiba. Ate yakyogera dda ng'ekyo tekiddibwamu.
oba osaba oba tosaba ye yakuteekawo ng'olinga ebitonde era ebirala. Dikiteeta taddibwamu tabuuzibwa tawabulwa. Anti toyina magezi ago n'obuyinza. Okitegeera? Toyina magezi n'obuyinza busobola mulaba mukamwa kubanga bwe yali akuteekawo tewamala namusaba. Towayiiya ye yakuteekawo buteesi. Ye eno ensi etambulira ku art. Kati abamutegeera art basobola okitegeera nti ye yadikoletinga ensi ye n'agiteekamu ebimuli n'ateekamu emiti n'ateekamu amazzi buli ye kyawulira nti nno